Yes, tuba tuyingidewo naffe ab'olugambo amanya amatala g'ekyenkya Shadia Nakalima bana weekend mugikulike abafiiriddwa tuli wamu nammwe abali mu ssanyu era tusigala tuli wamu nammwe saagala mwerabire olunaku lwa Monday niyo mwezi nga gudduka be babanja naawe gwe babanja mwesotinge ng'obudde bukyali ndi wamu ne president waffe ow'olugambo. President oli bulungi kulika weekend twagiyiseemu ngejjudde essanyu of course okusoomoza kubaamu naye mukama bw'ali bw'atyo bw'akola no condition is permanent. Kati nno tusookewa nga bannange tuyingi tukugimize ku mukolo we gwatambudde ogwa chairman Nyanzi oyo twamukoledde embaga naye alifa atulojja kubanga Freedom City mulimu hall awe omukolo gwabadde naye ndowooza kansooke neebaza omutimbi kati ate muvumirire omukolo gwaddeko abantu ng'enkumi oba 4 anti n'ebweru babaddeyo kagamba babadde wagazi naye nga chairman wakiri yeetaaga platform ye nga mpanvu keriko okusinga ababadde batudde emabega nga tebali ng'omugole naye nga wakeeke yanyumisizza saamutegedde naye yabadde nnungi yabadde nga biri ebizimbe ebyedda oba kereziya yennyini kagamba in fact saagiriddeko so sinti tebagimpadde nadde sitera kulya keeke naye ngirabika n'okuwoma yabadde wooma kati emperekezeza ezo empala abo saabategedde babadde oyo ambasada wa Firebase kuddyo ne munne gwe saategedde nga bali awo bagenyi babadde bangi nnyo nga bw'obalaba oyo kokono oyo mukwano nnyo yali mukwano gwa Flavia nnyo kakati oyo Shakib omukyala aliwa wabula ate ono Roger Lubega ne Spice Diana yabadde atudde ku bbali awo bagenda n'okwekubawo bagenda kubana ani nani Spice abo nga bw'obalaba Roger Noli Shakib bikonde sikulwana bakubya mpaka bikonde bya bino bikonde bino by'okunyumirwa eka Spice ako era nga mu mwakalabye ne ku muntu w'abantu kati awo nabadde Spice ayita byanjitiramu era ne wajjawo empaka ze engatte ennungi ezasinze n'enziwangula n'empangula tewandikambye ki annange saago yawe saawa wandikambye ki twakebedde n'ebigere bya Spice okulaba oba ebigere bino oba enjala mweziri si bya kisiraani oba ebigere bino bituufu n'omukolo bannange ate mwenga mwagufudde kirala ono yoli oli gwomutegedde kintu kireke oli n'oli omulala mubategedde beebo kati ebigere bya Spice bino babula kye twabirabyeko nti embaga ye ekyali wala okusinza ku bugere obwo obuwanvu bwawanvuwamu embaga ye kirabika si yakuno tulina bwe twabitangazizza naye mufe ku mukolo annange muli mu mbozi ndala nnyo ensi eno omukolo ogwo Fina Mugiroba yabadde kyalina omukolo gwe yabaddeko omulala bamuise ng'omugenyi omukulu wa UNCC ku naye wankoze byo obutakuwa Spice kama nti goddako embaga ya Spice gambye ffe twakebedde ebigere ng'eri wala nnyo ababadde awo tulina ffe bitukozesa okulaba tutangaaza wawula naye abagambye ki n'embaga ye ekyamulemi kutumidde nnyo muwala wange naye saago yagwe kakula ebintu bino nedda kati mpozi oyo omwami yawassa ku lunaku leero mu ne taata bwe yaŋŋambye awo nadde sikimanyi Busega Parish bajjo ng'anyumye ani yamudizayininze yanyumye nange nyina okuyira ku Riziki nno saagala bajja amwogereko kasimutegeezezza alina bye yayogedde bajjo yeekyaye ku mbaga awo nayogera ebintu bingi nnyo lwe yasoose okunyuma era n'aga nti nno nyambadde bweti ku lwa chairman mwagala nnyo Nyanzi kati awo ng'embaga omanyi bana embaga eri oba abantu bakeeserezzaayo ng'abantu bangi okuva mu kugatta ku Lubaga Cathedral ku Lwokutaano paka ku Freedom City awo omukolo gwabadde bannange era bajjo n'okwogera mu bantu bonna yayogera ekereziya nga bw'ogiraba nga yajjudde ni abagole banyuma oyo omulangira David Wasajja yabaddewo ku lwabeene yali katikkiro Mulwanyamulise Mwogerere ng'ateredde ntende mu ekereziya kati wakati oyo w'ekkanzu enyeru nnyone ali wakati oyo Sirisamu Webale nnyo yali speaker ndowooza takyali oba simanyi Noah Kiyimba ku ddyo mwogedde n'addako ku kono Bobi Wine kereziya ng'ejjudde yetuuza abantu 50,000 beddu nga batudde bulungi kati era beebo
ejjudde obugule n'omukolo gwaliko abantu bayitirivu omanyi okubanga ku church abantu be baliyo olwo ku reception awali emmere kati Majoli omugole Majoli Namukasa ne Nyanzi Chairman Sentamu Frederick abo babadde baje naye manyi nti banyumye emperekeze zino zanyumye. Congratulations to you banyange mwenna mwala kakatiriza mwawo emperekeze y'eggwanga iva Namulondo yafuuka mperekeze ya ggwanga yonna wabula ye kye yeekoze n'omwami oyo emperekeze n'ensajja n'enkazi zatusobedde obudda buli kimu nga bakikola oba beyita batya tetwategedde wabula kale bya Eva kuba freestyle naye omwami ono bw'aba n'omukyala akusanga n'olowooza nti mwerabadda tetumanyi omukyalo ono omwami oba mukyala we gyali ajja bitegeera emperekeze ennensi naye byono y'omukyala ye twabimanya kubanga alina bwa anti omanyi ayomba nnyo kati ayinza ovaano nangobya nga ayomba ekirundikyera okuyomba kwe si kwe kuno okutiisa kiyomba kiteka takusindikirako meseji nga akutiisa atooka nakusindikira meseji ey'ekiro zuukuka tusabe azuukusanga abantu kati ensana agala nti wankozeeko lugabu n'akuwalabula olwokuba twogedde bwe banyumye naye nga Eva yendowooza yimirizaamu awo omwana wange omwana bajjo yesaze akaso bajjo yanyumye kati oli Lope Joel Ssenyonyi ne mukyala we ono Bobby ne mukyala we banyumye twali kyagamba Eva Namulondo era ndowooza tajja kuyomba kuba tetumanyi mwami we namusanga mu America Boston n'Ronnie Bantoni nemba kuba ekifaananyi n'agamba nti mwami we eno yanobye omwana oli gwe bayita wa Misaki ne Misaki tazaako mu Namulondo abaana be b'emikwano abaana ba Misaki tubamanyi n'okuba nti Misaki atera okulabirira abantu baana kibwe batyo n'oli yamugattayo we ne bagamba nti bwe bityo naye nga Eva Namulondo yakuba freestyle oyo muwala wa Bobi Wine kikuze iyo singa faanana ali mama taata namanyi abaana bano bakuze bonna bafaanana taata okusinga nina magembe kaakati Dax Vibes ono omukyala we twagala vibe yoyo akikoze teri kubuuza oba yafuna girlfriend nga mutono ye myaka 24 bra akikoze zembaga zitu atona akomyewo Namulondo ki empekeze y'eggwanga enoonyasi naye bannange Katonda asitudde ku ggulu Namulondo aba kyekole abasajja bo nabiwuliranga abasajja bo bakukyayi bonna abasisita babadde ku mukolo bannange nga buli wookuba omutwe ba Good Samaritan ndowooza Nyanzi honeymoon yagitutteko bakateyamba mu Nalukolongo yamaze nakkiriza okukola honeymoon nga yabakateyamba Nalukolongo omukyala gyali awe Zambali mumanyi bwe yanyumisiza omukolo soke wano mukolo gwa kitiibwa guno Zambali oyo MC yagukoze bulungi nga teyagukoze bubi nga Anjala Kaggwa bwe yatukolera ogwaffe Nyenga seminary nga ebimu nga tabimanyi naye muntu gwe vaayo gye weetonde omanyi ekyatuluma omuntu nga tasomera mukuza muti emyaka 10 Nyenga seminary kaakati nemuleta nga mwasomesa abantu kwogera bapaza aye nemuleeta omuntu atasomerayo it's just out of place okitegedde anyway era waliwo nga nti organizing committee era ndowooza n'omukulu akulira alumni waye kamuleke naye nga kikyali kirungi bingi tunenya neyayogera naye nga obuzibu ava eno abamuita naye kati era nagamba bw'aba yeeyita oba bamuyita byonna tebyali bituufu byaligambe nti tuyinza okuntwala ku ssomero myaka 10 njogerera omukolo kati Mubende seminary egenda kuweza emyaka ndowooza obaana Sacred Heart Seminary Mubende kati oyinza kugamba nti nze ngende nfuuke MC mba sibimanyi ebyabwe byetaaga biri ate weetaaga wasomako ne ku Latin kale olunalumanya naye ate weetaaga oli obitegera bulungi era Mubende bagamba muleete MC nga yasomerako kusomera ne kako egenda kweza oba myaka 7 mweno ba 5 olijjukira yali amaanyi Masaka eyo namwe muleete obi nga ye MC n'ekisubi seminary egenda kweza emyaka 7 5 ndowooza mu myaka 2 namwe muleete bannaye obi oba muleete Silver Kyagulanyi yasomereyo temugezaako kuleeta omuntu atamanyi bintu byammwe kiba kikyamu nnyo oba olusi baba batyo baapproachinga how lwakuba ebintu bino bwebyekendereza emabega eri mubaamu ensonga zetutayogedde ziba nnyingi olaga buli olabawo ekintu nga kiri out of place wabaawo ensonga kakati naye ebifaana biri bwedde ng'essira byayiri Namatovu ne Lutaaya banyumye wali mu dansi
Bakudda amazina balaze nti ekapo ye NUPS ngo obukulu ngamba mu marriage kubanga bo bawezeze emyaka 10 ono Medinsereko kumbaga sebo byabadde bulala ne Bobi Wine omanyi byava ebungereza bateredde kumonga tebateredde iyo ambassador Fabese omanyi ekintu bw'okyogera ne kikuva ku mutima ono aziza zio oli birigwa jeno ono wakati MC Mosh yone ono beka kawali beka kalbaga note mpinga ya aludde okulabika namulabye kumbaga oba abeerayo Alosias Mukasa yabadde olubaga South kuva wonna ne mukyala we Alosias beka ayina omukyala oba simanyi ne mubafu by the way atenjogedde bano balutane Irene nti be basinga obukulu mu byobufumbo nendo za Alosias Mukasa yasinga kuba embaga yangambe yadda n'omukyala wo w'amaaso yabadde ayina n'ebiseera naye bukyanga bakola embaga emyaka 10 giyiseewo balutaya ate werabidde twakola sitolo omwaka guno anniversary 10th anniversary bafumbirigana 2014 bebo emyaka gidduka nga balumya byebyo katusoke keke ndoza the way they cut it Zambali we muweredde credit the way they cut it yabaze kati ngenda kubala kuva 10 mpaka ku 10 emyaka gye mwagala mufiireko we mba musalira keeki fiireko waliwo yesalira okufa Nyanzi yafiiridde ku myaka 8 mukyala we majo ku 9 iyo mukyala we basimba y'okufa kati fe tusinga owanga laba we bwabadde My
Kakati embaga eyo mazima byanyumye era nkwebaza nnyo nnyo ntaka wali wanyumisiza omukolo yabaddeko ne Chris Jones wannaye tulageko Chris Jones onno omuyimbi naye nga yawangulwa meya eruweero badde ludde mulaba nunde mu kifo ekyo nga ndabwo kisobola abadde smart yanyumiza nga bwakyayimba ali kinaye ndoza tunaabiraba kati kasooke tuveewo tugende mu maaso ndoza tugende ku honeymoon nga bwe mumanyi twabagamba ffe tetulimba teyabaddeyo however bagenze ku Nalukolongo kateyamba ne Street Kids ne babawa kye babawa ne bagibala nti ekoze eki ewedde kuba Nyanza agamba nti agenda kunga era omukyala n'agamba nti kale genda okunga sijja kukola ki tagenda muwerekera bannange mukyala gwe werekere omwami kati lwaki omwami omugole bw'atyo agende nga talina alabirira wamma werekerako omwami wamma towerekera abasajja batawaanirayo nnyo oyo bamuyita Namuleme ku kkono muganda wa Bobi Wine ez'omulaba tatera nnyo kwagala kamera nga tiseguyonzise nga nti gwe weereese okitegedde abasisita nga bali awo nange bye bino naye omukyala togoberera omwami ng'agenda okukunga wabula nedda kintu kyose batawaanirayo nnyo anti okutawaana okwombeerawo nenkuwakeya naye twogere mpolampola kuba bano bakyali bagole nenkuwakeya nenkubeererawo naye abanabyabufuza bamuwakeya abaweereza mu ngeri ez'enjawulo tulitusanyuye okubeera wano amanyazi Manyoro Nyazi Katumba era Nyazi nali wadda naye neebaza Mukama nti yamaze n'alikakasa Mukama mulungi abakulembeze ab'enjawulo mpulidde boogera ku munareko waffe Kasa n'abakulembeze abayinza okubeera wano mitendera egy'enjawulo basebo ne bannyabo lunaku luno lukulu nnyo mbadde nga ndoota mu kulowooza naye Mukama yeebazibwe nti yakikoze mu kiseera ekituufu okujja okusanyukako nammwe tubagala nnyo era tubalowoozaako munzikirize mbasabe bajjajja abali wano naffe ffenna abali wano tufube okubeera n'emitima emirongoofu kubanga ebyawandiikibwa ebitukuvu bitugamba nti abo abalina emitima emirongoofu be baliraba Katonda si bwe kiri si weewaawo n'olwekyo nga ngenda okwaniriza okukola omwami ebigambo byange ebyo bitono naye nga mmanyi omutima gwange busanyufu ngenda kugwa mu buli muntu yenna buli jjajja ali wano mu kifuba ndooza kwe kunywegera okutukuva ku Bayibuli oba ebyawandiikibwa byekwogerako si bwe kiri ngenda kunywegera. Amanya gange nze Nyanzi Fred Sentamu mbadde mukulembeze mu Kampala wano kumala akabanga naye nga nkolera eri Kamwokya ne mu kibuga wakati awo naye kati bwe nafuna omukisa okubeera ssaabakunzi w'ekibiina ntambudde eggwanga lyonna n'ensanga abantu abalina obuzibu bayitirivu abaana abakyasoma eyo mu kiraasi nga bali bubi nnyo tebalina ngatto abasomera wansi w'emiti abali obubi ennyo abatafunyira mukisa bamu kugenda mu masomero ng'ovuddeko abantu bangi nnyo bano bwe bafuna omukisa okujja wano okufuna obulabirizi buno naye wali abali eyo abali obubi ennyo nga tebalina future tebalina na puroguramu yonna mu bulamu mu maaso naye kati bano abatuli okumpi bwe nfunye omukisa guno neŋŋamba kanzije tubadde omukolo gwaffe gwabadde mulungi nnyo n'enteekateeka yonna naye nga mpulira kubanga twalidde ne tunywa ne tusanyuka naye nga mpulira waliwo abantu abatali wano era batasobola kutuuka abatabadde ku mukolo nga tebasobola kutuukawo kale nga mpulira kinkwatako nnyo nga ba street children nabo tujja kubayisaamu eggaali tugiyita gaali tujja bayisaamu eggaali tugende tusharinge nabo honeymoon eno. This is our honeymoon eno honeymoon yaffe teriyo ndala banyabo ne basse era tujjukudde olwaleero situmanyi weneekoma naye ate maaso awo tulina national tour ebyo bijja kuba birala naye era tujja basangangayo tuba identifying demu ebintu bingi ne MC Mazingo waffe yennyini ampereza message nga yeebaza abantu obangi basomere bagiwulire nedda agenda beebaza mu mboozi wano kubanga tajja kusobola kaakati Mazingo mwe mwajjidde n'omugagga Don Chris
kale yamuyiridde ssente ndowooza bambi ebizibu byonna yabimaze mazinga. Bisobola okuggwayo. Era olina by'okendeeza. Oba olina by'okendeeza kendeezaako. Don Chris, buli yabadde ku mukolo wali. Naye abasajja balina ssente era alina bw'agenda okubinnyonnyola. Leka oba bazijja ludda wa? Yoyo omulaba akakofiira kajjudde ne baleeta akalala ne baleeta benseni. Anna ne Misaki naye n'avaawo wano gati. Kale. Congratulations to you munange. Ffe twamutaddemu ssente oyo gw'olaba oyo mugagga. Ffe twamutaddemu ssente oyo mazinga wano ku Bukedde. Kubanga era akola wano. Naye omuvubuka ono akola mirimu ki ssente z'alinanga nnyingi. Owange bintu by'abantu bizibu kutumidde nnyo n'alima. Mpita kojja. Wali wabula nkulabidde mu kivulu ky'amazinga. Kakati omukulu oyo agenda kuddamu ssente gy'azijja. Mwana muto. Kubanga yazzeeyo bakuvuganya nga Brian White. Ali 31. Naye olwatera okulowooza nti fete olaba emmotoka zaavuga banna kale wawambye omukolo gwa MC Mazinga n'omutegesi n'ogumuwambako. Omukolo gwo saaguwambye naye enkolagana ennungi gy'olina n'abantu kyova olaba nti ndabika we nabadde nabadde ndabika. So omukolo saaguwambye tebanfuna obubi era nazze nkimanyi nti ku mukolo kuliko omugagga akola ki aguliko. Abantu abo mbaagala nabo banjagala buli wandabanga wendi buli aliwo balina okumanya nti wendi. Sebo Don ne gwani ddala Don Chris. Nze Don Chris oyagala manya gonna. Wavudde wa twakulabe eggulu wa Pastor Bugembe era gwa donatinga mu kuzimba ekkanisa kwegamba mu kibuga oyagala fuuka Brian White. Nze emikolo okuva emabega yonna ba Eddie Kenzo ne Bugembe simulabye leero tuzze tweraba okuva emabega yonna. So sitandise leero nga bemulowooza tubeera yeeyo mu Skype nze twetoloola tugaba ne tuyamba tukola bikiri ebyo. Don otulaba badoni bazze ne bagenda bannaye Don Bahati ali South Africa nomusanga ne badoni abalala gozze toddeyo aba tebagenze wala baba beesonyiemu bwesonyi. Gwe twesonyi kubanga okucyankalanya kwokoze kw'ennaku ebbiri ku Lwomukaaga ne ku Sande sina weekend buli lunaku. Abantu abajja ku ofiisi yange bakimanyi buli lunaku mba musanyufu buli lunaku. Yes. Kasansanyuka ng'ensawo ekola eti abanneetolodde nga bafuna omusaayi. Ne mu ssente muzijja we watuufu kubanga banne abwavu nga bukaayi. Tukolera abantu tukola tulina emirimu gyaffe gye tukola tulina bizinesi ze tukola. Nedda zoba otugamba akiri tumanye nti ffe kye tutakola kye ki. So tubeerayo mu Skype nze tuzigaba. Mazinga akyakwewuunya. Oyo Mazinga yankyayisiza abantu sikirabanga naye nga Mazinga musajja wange nnyo nasazizza mu bivulu byonna nadde n'okubeerako nensalawo mbeere ku kiki. Muganda wange buli muyimbi gwali managinze gwateekamu ssente nze mugamba ne intro yabadde y'amaanyi sigirabangako bukyangambaawo. Nabadde musanyufu ne bagagga bannange bwe nabadde nabaawo. Yaze n'akalambo yaze nga masebye yadde birala nnyo. Gwani ovaawa nze asiimwe Christian era ni Chris bantuuma lituume baali ntuumira Kavumba ku show ya Bukedde. Ng'odonatinga ofuuse ekizibu bereje baali ntuumira eyo zaalibwa ntuŋŋamu. Mwaka gwa Ddiggo zaalibwa 1900 myaka banne kale zaalibwa 1993 birthday nge ya mugwa mukaga nga 3 myaka 3 mugumu gyokka. Wasoma biki? Nasoma kutwala abantu bweru. Esente wazijjawa ku mwana omuto sente ozijjawo. Obudde mwamala nga musoma ffe nga tukola. Toli mufumbo. Waki? Bakamenya omutima ennaku nga nnyo emabega. Kati nagwa muwala we najjeera nga tasoboka. Nga tasoboka. So siri mufumbo. Abanneetega bakkirizibwa. Kati onoonya? Sinoonya bakkirizibwa. Omanyi seeguyo okwetega kya ddembe.
nawe osobola omwana n'omwetega oba oyagadde sa neetega waddembe kasita bana ebisaanyizo alina kubanga mugagga era nga nze nga mugagga kati bwe munasinkana naye anayamba munne nga mweyamba tetwekwana kweyamba kufuna ssanyu kati omwavu takuwa ssanyu omwavu talimpa abazze kunziba abaana babbi bali wano seeguyinza basobola ojja kumenya ati omutima wali mugulira emmotoka namugulamu kayabbeeyi kadde 89 ngisangamu kanyama bano abajimu era abajimu bale tutwalira bakazi tewali buzibu omusajja namusanga mu mmotoka nankuba ekikonde ninge moka jankubiramu yange kati olwo omuwala nagamba atya namutabutikwa byali biyingiddemu kati olwo obulamu ennajeera bamusaala wa watuufu taata we yaani naye nga yewe najjeera bwana tumuleke lwaki tumuleka tutyo tumuleka motoka yaffe yagituwadde yenjirina kanyamaali kiki namusiba ne mota so siri mufumbo nakamenyo k'omutima ennaku nnya kati nze ngenda kuyungula ekibinja nyina abantu bange balinze tunaabawo omukisa banaabaze ozze kuvuganya Brian White sobola muvuganya oyo Kabaka legend muwe ekitiibwa ate Brian White yatayavuwalangako alina sente ze jasi yabeesonyiwa so sobola muvuganya sobola muvuganya ana ajja kubawulira mu Fegal Child tetumanyi kye twagala oyo mugagga omutali mu kibuga kino naye nga Grace Can twongera okukusabira yatuteereddeyo mukuku gw'ekiwandiiko omuwanvu ennyo n'agamba nti alimu obuzibuzibu n'abeetondera mwenna abamujjanjaba nga bwaddamu okutabuka n'akolimira abagamba yeetaaga rehab nti yagwa eddalu n'agamba nti kale mulwadde naye si ddalu naye nze nyongera okusaba kkojja Kitonsa amanyi omwana ono bwe yali amukwata adde engulu yabadde abeetondera okuvangako okutegeera nga bwaddako nga bikondo by'amasannyalaze naye n'abagamba naye si akyeyagalira n'ensonga z'oba tujja kikolako nagenda nga ampita ddadi era omwana wa Susan Makulu angaakula ku sipiidi naye kati abaana bali be bagoba owange no tabirimu omukwano agenda kwenkana kitaawe omulaba era kitaawe kitaawe atani awakana toyinza osha era oyo aba kitaawe ddala ninga afaanana kitaawe nebyo mwebiri ebibanga byali bya olwannyo neesegwe kati gwe kitaawe ekigwe ŋŋambi aliwo kati obudde buno bukutubalanga kitaawe olyo nze ŋŋambye kitaawe kuba omwana alina kitaawe naye twebaza nnyo omukulu abakuzizza omwana obulungi si kyekyo mukyala wakazibu kapo naye nze nyina kyenteesaawo akumyewo abaana bali bakule n'omwana ono nze nyina kyenteesa baddemu bakolagane bulungi ne famire era kiringa nawe kyogambye mukyala wakazibu kapo yagenze ku poliisi niyekubisizaako serifi waliwo ebintu ebikusobera ate kiki gwe tulage ekifaananyi olabe tulageko Shaluwa njagala olabe kozi gwani Shadia oli andi amanya g'abasiraamu eyo poliisi basoma batya erinnya liririwa kakali akasembeeri akasooka akasookera ddala bakasembeera akasooka eri police station gye yagenze owange ate ekifaananyi teyakiraze bulungi anti nina omugwa gwenda okasoma nga kuzumingire gwetuuka osoma akantu ako akasooka eri police station gwokalaba golaba kalabika tekalabika kavire kane erinnya eryo nja kuli bakakusembereza zomba police station deniso oli mugeze zomba kati yabadde anoonya ati ku poliisi oyinza oba yadde ayitiddewo okubuuzako okuba poliisi nasalawo yekubyeyo kaselfu ffe tetulina bifo abakazi banna kati singa tumanya obuzibu mu maaso eyo nga yali agenze kuloopa nasooka nalya selfi tuli bumanya kali kati nno obu omukolo gwa Fibi tumuliseeko awo gwatambudde bulungi nnyo mukyala Nzora ali mu honeymoon babadde kayunga yeggu ne bamwanjula ku Saturday Bruno Betty yetala alinga yawasa kozi yawasa Bruno Mary Bata mbaga gundi Bruno Betty oba nebeera etya naye nina kyesaategedde Seeguya Spice Diana yasuubiza omwana ono okujja omuyimbira awatali yadde 10 awatali yadde omugulira amafuta nga saamulabye otyo yabadde wa yategedde tagenda kuba wagenda kuba wanyaze
Nyanzi yali Friday. Anti chenjija. Bwe yakeera atenge nchai nayo omukolo kagadi kati nakwata sente nazimuwa. Yamode buisente. Natalabika. Oyagala mbeere wateeka ne sente nkuwa ombeeredde kina. Osanga yali agala abeerewo. Anti kakati bw'oba wazikutte kiba kiwedde. Yamuwadde ekyo ne kikola ki? Ne kiggweeraawo. Kale kakati tulageeko ku mukolo clip eri endala. Ate no Mary Bato yogola bati bamusasudde yadde 10. Yazze ku lwa mutima naga akambeerewo. Era Bruno yetise ekita. Osaaga. Njukira ekita ekyayiika ku mukolo gwa Katalin kusaasira. Yetise kure. Ndoza baleeteremu ekita ekyo. Ekyatuntumuka kaguba muliro nga nyumba tatulukuka. Bruno Betty gye munaakoma naye. Tukatulabe bozi. Sijja bataasa. Kakati mwana mulenzi bw'aba ayogera saba omubeera akamansuukirako ate tuuzi dadi kamukwase kano omusoga kayita akadoogooli ye kitange mpulira byo mwana mulenzi kalimu Fikigaza yateereddwa. Fikigaza bamutadde yasibidde kuwumula. Bwogene Makka yebamuwumula. Umra kwa hijja naye kati ndowooza ali kw'embasa yaffe Saudi Arabia namwe ekifaananyi kya president n'ekyo ky'omuntu gwe sitegedde oli president waffe kati olabika oli weeyensi. Oba bwekityo. Kale mukulu kulikayo nnyo mukomera televiikamu. Gwe nebidde kugerako ku mbaga Kayemba yabaddeyo. Honorable Kayemba Komansimbi. Manager. Yagigula esinze bulungi embaga ya Nyanzi. N'Olubaga South, Rosias Mukasa yabaddeyo n'omukyala we. Kaakati tugenda wa Musa. Alina omuyimba mwita Noela. Alright, Musa Semwanga mu lutimbe lwa TV yonna gy'osinzidde okutula muganda wange amakya g'olunaku olwaleero ekyenkya ne celebrity breakfast ke kanyomero muganda wange atulaba nziramu okwebaza wiiki yonna Monday up to Friday ng'oli naffe tewali kisinga ekyo ate ne research eyakafuluma etulaze nti muganda wange with them lead them follow Jamaica boogera okitegedde naye ng'olunaku olwaleero for the past over how many years kampuni eno gyenkolera emanyikiddwa nnyo mu kukwata ku bayimbi abatandika tukutte ku bayimbi besitasobola na kwogerako era mu buufu bwe bumu olwayo tusazeewo ne tugamba owaaye katukwateko ku bannakyala
ate jjukira munayinza omukyala yanzaala naawe akulaba eyo omukyala eyakuzaala ate abakyala babano bagezaako okweyiya nabo babeereko nga Barema Namakula babeeko nga Tiwa Savage omaye abayimbi be Uganda omugeragenya n'owaawa n'agamba waki onteekaawo eryo zalawo ngerageranya ku ba Beyonce ngerageranya ku ba Tiwa Savage kati gye mbagerageranyeza temunyiiga si bwe kiri naye nga nsanyusa okukulaba nange nsanyusa okukulaba sebo gwani nze Nowela okuva mu Code Base Entertainment nina ekintu ekinkunsumbuwako Nowela buli wobeera oba oseka nze mba musanyufu eva toyina bizibu ate kati mbyetike bwetisi nze buli omwana ono buli wemusanga aba aseka mu bbaala muzikiti naye toli musiraamu mu bbaala asiri musiraamu ndi mukyala mukristaayo gwani amanyi amannya nze Nannyondo Noweline Nannyondo wente babazaala abaana nga bameka nsuubirayo basse Nnyondo n'abalala muli bameka batuzaala abaana 5 ewa Masaka Senyanga awo Senyange gye bazaala omuyimbi Jamal Waswa era Kenzo Idrisa bangi Yangamulo bonna obawulira abava Masaka okiri omanyi kye kitegeeza ekyo kiba kyakabi nnyo nange nfunirako ekyokulabirako ekyamaanyi era kimpa n'essuubi nti nange si kinenemu ate kinenemuwa onoosobola abo bonna ngenda bayitako baaba wangi Nowela Queen Smile nasemba okula ku Miss and Mr. Bukedde ne Queen Smile wakubaraga okitegeera Queen Smile mwana yaze ne style ebyafaayo mona bisanga muzi file nze nkuba omuziki antigwasa n'ezitayiro bwolemu ebisike nga nkuleetera zibwiro abatuna bakadde sibataliza kuba mukitangala nkuba ne mukizikiza leero ekibala anti tuli bakukiyuza dijeko n'endongo nga tewali kuzikiza yo bampita Queen Smile omubi the female general mu kintu kino okitegeera the female general kintu kino ng'okipisa ennyo Queen Smile era tuli bakipika baba tuli bakipika ne Queen Smile oyimba style kinkuwuliddemu olu Queen Bella nkuwuliddemu olu Cindy nkuwuliddemu olu Patra owe Jamaica nze nyimba dancehall oyimba dancehall sofa jana ebadde etya jana esimbi twebaza Katonda nti atuwadde obulamu n'amagezi okuyiiya ebinyumira abo abantu bye baagala abantu basiima bagamba Queen Smile okuba Queen Smile kyekyo bajja kuntegeera mu magezi ate n'ekikumba nkirabye okitegeera ani abambaza Akiki Nowela bamuyita batya Akiki's Classic Collection yabambaza abayimbi tebatera kuzzaayo ngoye ate twambazibwa muntu omu twambazibwa Akiki twambazibwa Ron Chamze waliyo n'ogayi bamuyita Oscar bangi engoye ze muzizzaayo nga namu nga bwe ziri tuzizzaayo ne luno yalukuwadde actually leero nze nneeyambazizza weeyambaza kiwulikika kitya n'oli akwambazizza byanjawulo feeling ebeera yanjawulo actually feeling esobola okubeera enjawulo oba okubanga zonna nga nnungi because bw'oyambaza olumu nawe n'owulira nga ate oyimiridde gondabye otya kasotaddeko dipi waggulu neŋŋamba tugende mu maaso Nowela breakfast tetugirye Jenkins ajja nnyiiga ajagamba Semwanga omulaba ebintu bye ayingidde ne mu lusoke lwaffe kati onkoze otya Semwanga oyagala kungobera bawagizi kiki sisobola oyimiridde kye mbadde ntegeeza anyway muganda nga atulaba abayimbi bato bakabi in their own ways ono ye Nowela ono ye Queen Smile kakati muli under label gyensinga okurespectinga era enda tunula wali mu kamera nebaze nnyo Code Base Entertainment nti amaanyi ge mutadde ku ndongo mwalwawo era gwe omuntu atulaba eyo yessaawa tuwagira abantu abavuddeyo ku investinga mu ndongo eno Code Base waba avuddeyo teeka omusimbi mu ndongo yessaawa tuwagira abayimbi be takola buyandongo byokka n'ebirala ye mujja muti okubeera mu Code Base actually nze njagala nnyo music nalina gye nali mpangalira ebiseera ebyo nga mikwano gyange egyo giriranye aba Code Base so they knew nti mmanyi okuyimba olinga atakkiriza so
Neba ngamba they are going to start with me n'oluyimba olwasooka baluyita Ngerera. Nengende wa Enobit nenka recordinga. From there neba ngamba by the way okintu kino ojja kisobola. Kiggwa baba. Nkwagalako ekintu kimu you ever happy. Stress zo tozikuba oyinayo omusajja. Abasajja tugaba stress yadde namwe abakazi mugigaba. Omusajja kati ne yaggulira emmotoka alaba wotugende mu maaso nowera. Goyinayo omukyala? Nino Zaaliwo leero ku Bukedde muli kumbo naye bambi nsaba buwagizi bwammwe. Oba muze munywedde biki? Banange muli happy. Oba nze abasanyusizza. Ffe tubeera happy. Banaye wala siri muvubuka mubi. Namanyi gwe bw'osanga omuntu nga munyiivu olina engeri naawe vibe gyefaamu. Kati bw'omuzze wano embeera ebadde etya? Ate jjuka nakulabako guli ogwasooka kati wenzemu ne nkulaba. Abantu babuulire gye wanda bayinza okugamba wanda bawo. Eri gye twesisinkana. Ku radio. Ojjukirayo. Kaneso. Sibyagala ebyo mwana. Nga tugenda mu maaso tusooka ndowooza tukubewo akayimba. Kwa mwanda kisusse. Kazi wasemanga tanoba leta nkyuse ku radio ku Bukedde radio. Ebiseera ebyo mwalina kayimba ki? Ebiseera ebyo nalina muntu wange, nalina nzenna, nalina Ngerera. Gwe walina kayimba ki ebiseera ebyo? Nze nalina nkolerako wano ka Amala. Kati bonna njagala Peter tukubireyo akayimba awo akube kayimba ki akako? Koba bwasooka oba sooka akuba wakasooka tugende mu ndoza nkubira muntu wange. Mpaamu layini emu gy'osinga okwagala mu kayimba ako. Kyemmanyo byawula ebiwooma n'ebisanyumu byawula nze nzikiriza okyatula tiwantula mu mutima mwe wajjula aba basooka baali bazibu be baseesamu obulumi ne banjuza omutima ne bagufumita gwajjulamu ebituli naye nga babalina oba mwana kino kindimu nnyo mwana sibyagala ebyo amagwe ogambye tuzanye kayimba ki? Nkolerako wano. Esoko tuweemu tuddewo ono muyaye. Nkolerako wano ku kkubo. Nkolerako wano ku Bukedde kale ntwalako waliwo bali. Ekyange ekigwe nkube bannone gwe. Bino bye tukolagana biviirako nga otulukuka. Biryo biridde. Naye kikkirizibwa. It is allowed. Okay, Peter Kanakulya nyamba onkubira ennyimba ezo bbiri then tukomeyo n'abakyala bano tuwayemu kati tugenda gettinga personal tuddemu ne ku music tuddemu ne ku biki bye basuubira code base bakolera n'ebintu ebirala ebigwa mu kkowa eyo tova ku Bukedde TV1 anze Musa Ssemwanga olunaku olwaleero katuwummulemu n'ennyimba ezo. Toyanza nnyo tweyanzege muganda ngo obuyimba bw'abaana obalabye mu mbeera wenjawe okubuuliza ndabye ng'ovuga emmotoka ensajja mutandise ofuna mu music? Nze before joining music nze nali nkola emirimu gyange emirala so I'm not basing on music yeka nina emirimu emirala gye nkola so kyonna ky'oba olabye manya nti Nowera asobola okyetuusa sente ya kikazi. Sente ya kikazi. Queen Smile Gravity wamusangawo okyali muto Gravity si mwangu avuga Range Rover abikoze byonna connection wagijjawo? Gwe funa management osirike. Wafuna code base n'omala. Code base n'emala. Okay. Gwe nabasomeramu ne mbagamba njagala kuyimbako ne Gravity omutoju ne bagamba Queen Smile kakana cool down calm down ngambo chichi mbo wobo gisobola gikube hey wobo gisobola gichapese. Muyimbi kigo wandyagadde okukola naye? Nandyagadde okolako ne Cindy ne Shiba Kalungi. Mbu come on turn your radio on Friday night bichi ebyo bintu bya luzungu Nambwayo yabimanyi. Nambwayo era yajja byogera. Nambwayo muyimbi yayimba Luganda. Queen Smile ayimba luzungu nze nyimba Luganda. Kyo luzungu nga mwependa mwasomerawo? Twasoma nno sebo. Nze nasomera masomero galingana. Primary yange Kijawe Church of Uganda. O level yange Kijawe Church of Uganda secondary.
HSC Centenary High School Nyendo, University Ndeje University. Ku university watuuka Hinga lwaki nze ndi mukyala muyivu baba. No so much Business computing. Kati baba bakola kyawo. Business computing egata IT then and business. So kati obikola ddi? Mbikola gwatava mu ndongo lulino twali tubadonya ne batuga mugenze yiga nga sima mugenze yimba kulumbe lwani sima kuko ate kati kulumba oyimba kinaawe nze nyimba za mukwano kati mulumbe wabeerawo mukwano ki ate gaba maziga okay wimba bange tobumanyi kugwe weka buli wenjo y'amasanyu buli wenjo y'okukyamuka nze ndowooza kuge obi balansinga otya Nowera ow'endongo Nowera yasomera ekijja bwemi nze nganze semalaako mirembe kyekisooka otegeeza ki sitambulira ku bunkenke obwo bwa celebrity because bitya because obulamu bwa celebrity bwetaaga so kati tewali ngeri gye ngenda kubeerawo nga nsiba mu nnyumba nga sikola mirimo mirala nga ate n'abantu baagala mbayimbire. Muyimbye ku stage eziwerako mwayimbako ku mbutu y'embutukize Kavumba mwayimbako ku Mr and Mrs Bukedde stage ki gy'ogamba nti eyo yatuzibuwalira saga byabanyumira njagala yabazibuwala either baba kuba obucupa oba you were sexually harassed wenyinza okyogera eriwa actually sijja kulimba mu stage zonna ze tuyimbyeko fete batukubanko obucupa abantu beyongedde obbagala abantu batwagala then n'ababeera batatwagala era they don't react bakuleka n'oyimba ne bakuweza kijja kijjawo emyeno yakolamu omulimu kijjawo emi yali yakabi baba gireke bulesi somero lya kyaki lyaki liri under church y'abakristaayo kwa church basomesa bulungi church basomesa bulungi nkugambye ate bali proud of me naye nange mbaka mbuki naawe sanze ndi wakabidiya oli wakabi okay tusigaze eddakiika 2 zokka okuva ku mpewo buli omu ngenda muwaayo eddakiika emwemu eddakiika eyo emwemu njagala ogyogereremu kyoyagala si bya bufuzi si kuvuma tandika banaye ndi musanjufu nnyo okubeerako wano leero ku Bukedde TV naawe Musa webale kunkyazaako dya banaye abawagizi bange abawagizi ba Nowera basaba buwagizi mu bwongere n'oyo atamanya ntegedde leero checkinga music wange gyali ku YouTube Google Snapchat Spotify TikTok challenges ziri muzituulemu banaye omuziki gwange gwa ddala buyimba bwa kabi buyimba bwa tabu abali mu laavu n'oyo gwe baakyayo oyimba weebuli nina akayimba kange by the way okukyawa mu biro biri ebyasooka wandaganze naawe twali fitingi naye simanyi we byakyuka gwalagawo mukwano nga nkerera ku messenger obumeseje ekilavulavu n'omenta nze nsula nebuuza kayimba kasufu gwe Musa naye wategeera omukwana anaazigwamu ajja kuwulira okitegeera anazigwamu nze ndi wa kiravula ate balumyamu emitima ab'ekiravula gwe lindako ne mukwatako bwenti buuza Nambwayo ekyamutuukako yamala emyezi 6 nga n'essimu agigyeko yeewaana Nambwayo wa kiravulavu mama muzungu ate kati omuzungu yamugjawa dakiika emu tusiibule iyo bampise Queen Smile banaye mwebale tuwagira abatamanyi era bambi mwongere okunjagala mugende ku YouTube music wange gyali nkozesa Queen Smile Music ku Facebook TikTok buchallenge mu butuulemu nammwe kyekigana naye nange ndi musanyufu nnyo okunkyazaako wano ku Bukedde TV1 bannange mwebale nnyo tukyaza mwebale nnyo supportinga ebitone ebitandika bannange tusiima gwe bia uta shisha uta bia waita letra sente tukola kuzirya iPhone user watateka picha ze mukibala basi nga bampeta ticha akayimba kange akapyansa bamukanonyeeko bakaita batya ye baba oba ngono muwamu we omwana waba ndito mutagazo otyo yes
oba ngonomuwamu wegwe bamwongere drink anyumirwe kibala bambi obuyimba bwange mu bwagale kale tweyanzege Frank Sentongo yali behind the camera musajja wa kabi Frank oyo mulabo otya Chigwa Franka Chigwa wanga yaganya abasajja bebiri tugenda kwogera naye nga atwetaze Franka Chigwa atwetaze wano mwasoma kumwe nane Franka gamba Franka no na muganda wange ye Sentongo basentongo kwe baba kojja bange kati Franka techigwa Codebase Entertainment ba top directors mwenna tubatumiddeko ba road managers mwenna tubatumiddeko mwenna abagiri okumpi Mary Nambwa yogamba otya naye Nambwa ayo kyotakoze ku nseno ndowooza lumubajja na kunsiba lwa Nambwa ayo musibe bulungi amweraba Ano muwulidde agambye sente yazikola dda ebintu byalinawo tabijje mu music kati gwayingira music ng'omanyi nti buli kimu kijja kuva omu biyinza okugaana olusi tukolekere embuzi za boda tituvawa kakati nno naye Mazinga mbamuwadde sente tulabidde wa Success Motors omusajja gwe akoleza message Mazinga yakuweereza nga yeebaza yajimpadde yajimpadde tusomere nabaddewo naye nga abanja Mazinga yenna tobanja mwenga batobanja omwana teyafunye nyingi kubanga era agambye bane manyoni mu basika bajje bambi temugira nnyo yawadde ne Allen Cruz oyo wa Success Motors Allen Cruz naye yawadde n'ekivulu oyo nno munamawulire nabagamba ennyanja tebaza kyayo awo ku Theatre La Bonita tugende Mama Brighton tubalekere mbozi za boda wabula siku mbozi za Yes, oli mulungi tukeredeko ku machango tulaba bampita MC Maswanku. Program bayita embozi za boda mbanyingiddewo ne nkumalako kibayita stress. Mugera fa batulaba nga musize bwe gwanga abali mu kibuga Kampala abali waferi mu kyalere wa Magwera kai nga mutukerera ko ne mugamba ono omwana we katuno mubereko ababoda boda mu kibuga Kampala mwenna olwaleero waliwo batera biseewo ababoda bagamba timu ba makanika emotoka tebayina customer care tebamanyi kunaaba kati bata ababoda bagambe ba makanika bagambye ababoda boda mufa kumusabaze mukwana nnyo ulize mbozi chechi ogwe blood bano bamakanika bade bazala wannyo bana bakanika emotoka mbuki bunno mutumira customer care mukwana nnyo nkikyobogera koki nga bwokulira ewammwe n'abaana ewaka we bajja mu nguudo nga enambiko gye bamulambika ewaka ge mateeka kwatambulira naye buli omu ali mu kkuba alina ebigendererwa bye si buli omu nti alowooza kwana makanika alina abaana baweerera alina abakyala aba kandi bagamba nnyo nti mwe mukwana bamakanika bali mu boogerako nti mukwana nnyo abamakanika bagamba ababoda nti mukwana nnyo ogwo guba mutima gwa muntu nga bwe bagamba obwenzi naye omusajja kyabogeddeko kitegedde owa boda ababoda tukoza anti bo baana baboda baboda tubalinnya ne batutwalayo tugula sipeya tuba tukola nga ate bo bakwana nnyo ngerawo obimanyi mwe mubakozesa mbu ife tubakozesa kati ngenda okukima ali gondi mira mpita mwana wa boda soko ojje wano tugende ali ku Buganda TV atulaba muganda wange gwe omusajja gamba nti mbu babakozesa bukozesa muli baana baboda mu nsi muno buli omu yeetaaga munne kuba bwe tuba ku luguudo buli omu yeetaaga ki munne kubanga buli omu alina ebyetaaga ebimujja ewakaawo kati lwaki babawaza mbu mukwana nnyo okukwana mutima gwa muntu bambye okukwana guba mutima gwa muntu bakyala baffe bakwana nnyo jjukira ffe tubeera bize ebeera safaali naye abaana ba boda kye batukola si kirungi kisazeemu kati nze nina emyaka 4 mwegi abaana bange abalongo ba myaka aga kati nze limbalimba naawe omusajja kubanga onabuuza ogambye ki anti bo bayita baana ba boda lwaki babayita baana ba boda bajja kuyita omwana wamakanika naye nga ewuwa butewaŋŋana kitiibwa kubanga eno ensi gye tulimu buli omu ayamba munno okubanga amuweereza ompa ssente nange nenkuweereza lwaki ogamba temwe mubakozesa anti ffe ebiseera ebisinga tuba tetulina boda zaffe ate nga twetaaga ebyuma ogenda kati ng'eyo wakisekka biki naye muba muyisiŋŋanya era munamwe abaana ba boda mwatya buli omu mukama waamu nekyenjagala otege babakozesa mukama wange nange ndi mukama we sinza mwetika ku mutwe mbu naye mukama wo mukama wange atya ate nagwe muntu waki
nze ndikanika mmotoka kati ate sikanika piki. Mutakanika piki. Oli muvuzi wa boda ate jukira ndi muyonjo. Kubanga olwaleero abamakanika abo balaba. Sibayonjo. Kafero yabogerako n'agamba atya. Ojukira kayimba ke yayimba nti bamakanika babba ebyuma. Bayimbe mukayimba. Teekamu ebyo nze sikyabyona bii. Ali akayimbako. Kafero omugenzi po please. Awumudde Masaba Bukunja. Naye mbubaki tebanaaba bachafu. Ekyobukyaffe ekyo nze sinza kikkiriza kubanga oyo si mwana oyo musajja mbuti munaaba ababoda be batanaaba mumwe mutanaaba si nsonga buli omu alina gy'ava sinzagana kuba mulimu ababbi mulimu abaweereza abalungi mulimu abavuga obubi mulimu osinga bamanyako ki bano bamakanika kyensinga bamanyako batuusa ebyuma by'abagagga ne babaddiza byennyini ebyabwe olaba naffe mu piki olinako mukyusa ebyuma ne mujjamu ebyuma ebikadde ne mujjamu mukiwaki mukyusa ebyuma anti ebyuma tubikyusa olw'ensonga bifu mubagamba mbu bifu kituufu abyogera naye nange nina bemmanya abanyumya emboozi nti yawutudde akakadde kati mama waliwo enjawulo n'oyo akawutudde ati mbaka bakakyusa eyo babujasiminakyusiza omugagga ne mwawulako akakadde ate ne muddizaamu bino obuzeba mu abalina naye era akakadde tukagulamu kati yingini era si ya mitwalo 10 mbu ekyuma omugabugami kyuma kifu ate ng'ekyuma kiramu biba bifu era kati nalo lwenkutte wano lufu ngenda lukyusa era ngenda kufuna omwana wa boda wanziruse wali obamanyiko buzeki kati ababoda leero tufunye omukisa ono leero jaketi njoze naye jaketi tezitera kuba njoze goli wa mukisa goloza jaketi nze bwento bwe mbeera Bukeda TV bw'ogivaako gw'onaamanya muganda wange togeza n'ogivaako Bukeda TV program emboozi za boda Babuta MC Maswanti sign out.